Eneyo program Mami EYAKOLAMU nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami EYAKOLAMU ku Delta TV tukole. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe ey'abakyala gye bayita Mami EYAKOLAMU nga tuba tukutuusaako olugendo lw'omukyala oyo gwennyini byennyini yennyini buli gyakuyitako n'ogamba omukyala oyo mwegomba akikola atya akizimbye atya ate ne babawo abakyala ab'enjawulo bozoolaba ng'omulabye ku kyalo ng'azza yeeyongerako mpola nga kati waali mutuufu omutunako n'ogamba oh mashallah oyo nno ye mukyala yennyini gwe tukuleetera n'akunyumiza engeri gy'akikozeemu olwono naawe bw'obeera weetegereza bulungi osobola okubaako by'omukopamu nawe ne bikuyamba mu bulamu bwo osiibye otya kasibira oli bulungi amanya gange bampita Sharita mazima wanvu era nga Sharita's by the world gyerinnyo okukolako gw'omugole tutegeka omukolo gwo gwonna kuva ku gawuni Changing Graces gomesi buli kimu kyonna eky'emikolo tukirina otwa omukolo gwo n'osirika bwekye netugukolerako ate nga munnange gwe ayagala omwana ajasoma ebyenviiri bana bagenda mu holiday tobakkiriza kutaayaaya Hajjat wiiki ewedde yatubulira nti mama ye yamukuuma ng'ali bize nawe omwana muleeta ajasoma ebyenviiri tomanyi asobola okwetandikirawo omulimu gwe nakendezaako ku baden. Saturday wedde twatandika ne Hajjat waffe Hajjat omulungi Mami EYAKOLAMU American Heights muzungu amasanyazi bwe gagenda akola ng'ettaala ye Hajjat Mariam Ssenyonga twatandika n'olugendo lwe tumulaba ne tulaba omukyala omulungi nga tumanya abakyala balungi tebakola ono ye akola obulungi bwe nayongera obukatako value twakoma tubuulira nga bwe yayita mu bintu eby'enjawulo okutandika business mu P7 ne mu senior fo byonna bye yakolaawo mpaka we yatuuka okufuna omwami we tukomyewo mu part 2 ate maama yanyumye no Hajjat salamu alaikum nyawo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngatonyiridde luno kitibwa kya Allah. Amina. Bane watugabula luli katono tusirwe wano yensonga lwaki tukomyewo bwe kyetaaga abantu nga Allah kyabawadde obulamu n'obusobozi bwe muli akawa musi mutawaana. Amina. Ate omuntu yenna okulya mu makaago mukisa essanyu lye twafuna n'ebyo ebya bulijjo ffe twasanyuka omanya ffe twasanyuka. Amina. Ennyabo munnaye twakoma ng'otugamba ng'osinkana omwami awo ku City Hall ng'asinkana omwami omwami alayika yali awerekeddeko banne kuleeta bintu byakola naye nga bw'omanya abaami kambayite bedda wadde si wadda nnyo naye era badda ebintu byabwe ndooza si bye by'ennaku zino nga tebapapa akulaba naspoti nga kino kiri n'entandikayo eba ya mpolampola ate ndooza yali yabuuzaako ne bamugamba omuwala oyo obudde bwe bulabika bumalira nnyo mu kukola seebyo so bw'oba okumufuna olina mukwata mpola kyeyakola tutandika mpolampola mukwano gwo biki naleeta akantu nafuyeyo akalimu kati n'atandika ebyo nyina ayagala omukolera naye ekino nekino kitambula kitya nti bwe kiti ate munaye ebiseera ebyo tewaabanga na masimu alina kumala kutambula n'ava gy'ava najja netutambula mpolampola. Myaka emeka ng'ofumba Hajjat? Myaka 21. Webale kufumba naye mama olabika bulungi. Kitiibwa kya Allah. Kakati bwe wafuna omwami wasigala okyakola? Omwami yantyogedde ku kyokuŋŋaana okukola tetesobola kukwatagana. Kyamaze kyewazuula mu kukola? Okukola tosaba buli kyoyagala okyetuusaako tokaluubirira muntu yenna era ŋŋamba omuntu bano abawala nti oba mbeera waagundi ng'okola ayinza okuganja ng'ovaawo ng'ogenda okukola naye bw'oba tokola oba ofuuse mugugu era kituufu oba ofuuse mugugu oba ofuuse ekizibu awaka. Wasigala okola omulimu gwaffe guno? Yes, nasigala ngukola nga gwendimu era ne gufuna alhamdulillah nkyebaza nenfunamu ssente nengula bupulotisi.
ekyokugula poloti wakijjawa oba lwakuba nti emmotoka luli yafa ate n'ekirowoozo kyali kukugula poloti kubanga mama wange yali alina poloti zaagula emukono kati ng'akimanyiiko ekyo kati nga ndaba kye nyina okukola ng'agamba ako nno katereketa ssente kati nga waliwo lwe yatundako eyewaabwe nadda n'agenda yatunda emukono n'agenda ewaabwe n'agulako ente ng'ewaabwe munene nga ndaba bw'atuukayo bakojja bonna babanga bagamba igwe bagamba owe Kampala yazze kati nga ndaba ako ke bamuteekamu ako ke neetaaga so n'ogula obutaka obw'enjawulo n'engula obutaka tewali bungi nasooka gula akataka kamu nenteekamu ne burooms bwali 6 ku myaka emeka olw'egyo egyo gye nkugamba naye nga ne Haji ndi naye awo tukwataganye nengula obutaka n'ofuukirawo landiroodi nenfuukirawo landiroodi okuzimba biki naye ngaawo okuzimba kwekiwala nga bw'okumayisa afangayo bino omanyi omusenyu gwa mmeka kubanga nga nze kyessaagala kwe kufiirwa wali wenteegera nga nze musenyu biki zimba Katonda nanyamba omusajja gwe yampa ndozo teyali mubbi ne waba yali saabimanya nga ngula buguzi oyagala kiseminti bwati biki ne babuzimba room kamu nempewererako bukyaliwo kyana butunda bwe nasookerako bwe nyini ndabutunda omulimu wagubeeramu kumala bbanga ki? Nagulwamu ndoze emyaka nga 7 omulimu nagulwamu kakati omulimu guno gwayonooneka kaliko enkuzayo emabega nti bano ba block bagwonoona ne batandika okubba abantu kati revenue netandika ng'okuyisa nti temwesiga abo bantu yingira munda wejjulize eyo ne batandika obijjawo revenue nevaawo awo nekkirira ate mmanga ku Jinja Road wali opposite ne bagiyita TV kyeri awo wammanga WBS neddaawo kati awo wonna era nga tukola naye era nga babyonoona omulimu nga guyingiramu abantu abalala abo abajja n'amaddu ga ssente akwata ssente z'omuntu n'abulawo kati bambi nabo nga obasaasira muvumaganya omulimu gwabwe ate temukolera abantu bye mulina kukola naye ate omwami engeri gye nafuna nga ye musuubuzi wa birala ng'akulaga nti n'ekintu ekitali ekyo kisobola okukola ekirala lwakuba nze nali nategeera nnyo kiri kati awo tuyingira mu busuubuzi mpolampola naye awo mu process awo nga bw'omanyi mwedeetinga twebulaŋŋanako buli omu n'asooka akwata ebibi naye ekikyo kiba kikyo twaddamu twesanga ku bbaasi egenda e Nairobi nga buli omu atisse bintu bye buli omu ayiriba n'omugaba bannaye nga buli omu ayiriba ono nga atutte bibye nange ye ng'agenze kukima nze nga ntwala ntunda n'enkomawo ye ate ebibye biva eri n'aleeta yes ne muddamu buto paka kati ekintu nga kyali kikyo kyali meti kuba kikyo kiba kikyo kyasinga obbagata n'omwami wo busuubuzi kukola bwe yantunuuliranga ng'alaba nze muntu tafaayo nze bwe kiba kya ssente ne bw'oŋŋamba nti situla ekyo kibaketi okitwale wali ku kimotoka kya kasasiro kasita zibanga kyenzijjamu ssente tewaba kuswala ate nga kiri decent nga tekikuweebula ng'omukyala tekimpeebuula nga nsitula bulungi nga mbikuteerayo nga naaba bulungi nga nyambala ng'akuwakako ng'oweta ngenda ate oba ovuddeko ki tewali abananga bennyala emirimu munnange bamala budde nze era ngenda nendaba omuwala ng'olwala lukoma eno neŋŋamba anaasobola kyono n'olweyo lujjamu kutula olwala sigaanakola enjala ensaamusaamu ezo luno oluwanvu ennyo simanyi nti lusobola n'ekisiimuula kirukutula kati olabye kati nga lukozesanga fuuko Allahu akbar bannange simanyi nakumanya simanyi na bwabikola n'akuwa omulimu akutya kubanga ojja genda omusaba omulimu naye n'agamba n'ayagala omulimu anaasobola buseera ajja kuba mu kusosola njala tajja omulimu togenda nti ogenze kukola ekyo nti nze ndi secretary kyennyina okukola ayinza okyusaamu banaerera awo tokolawo kolako wano gundi taliiwo enjala zino n'ozikola otya ate mama ow'enjala ze
simugaana bw'abanga azikoze naye ensaamusaamu tokiyitiriza. Ennyabo mulimu ki omulala awo gwe wakola? Omulimu anti olwo nnyingidde obusuubuzi obulala. Ntwala byuma kyate ntwala nali nange sibimanyi mbiyigireyo pistoni simanyi biki bya mmotoka bitwala Nairobi. Ani yabikuzigirira ati ebyo? Mama wange nkubuulire mu nsi muno simanyi omuntu alina maama we yenna ng'otya asobola omufunako chance. Wuliriza nnyo kyagamba kituufu. Mama wange ye yanfunira omukyala eyantwalamu ebyo ebyuma. Mukyala yali mukwano gwe eri ekabalagala kati amusangamu ye mukujoyininga kawala kange munnange kayinawo obusente bwako tukoze tutya nga amunnyonnyola nti atwala byuma. Naye okuddirayo emabega omukyala gwe yasooka okumpa oyo yanziba. Yali oyo si wa byuma ono yali mu produce ng'agamba asuubula ebirime wa ebusoga. Omukyala n'antwala tugenze bulungi twakola payimpeni namusanga awo mu tawuni tulinnye nga ntwala busoga mbusimanyi yonna mutumba biki kuleeta muceere asuubula muceere mbu waliyo ebijanjaalo nga ngenda n'akasente. Mukyala nga tutuuka eyo tusula mu hotel buli awo teziri nti oba hotel buyumba buli eyo bw'abakyala bakapangisa oba akavaamu ne muyingira ne mwebaka ate simwe yanzibirako sente. Sente yazinzibako zonna ze nagenda nazo yangera neebasa oba yankuba kalifomu nanzijako sente n'engoye nandekerawo awo oba mitwalo 3 ya transport akuze Kampala. Omukyala n'abulawo. Temwaddamu kumulaba? N'akamu paka. Yabba sente meka? Yatwalira ddala kuba nalina millions nga saagenda na nnyingi nnyo naye nasooka ne 10 million naye yazibba. Ate ngeno mubuuza eri nga tebamumanyi tasuubula kubanga abakyala we nasula n'aŋŋamba eyo omukyala akedde n'agira n'agamba yakyebase naye kanzije. Ate yanziba ng'alina n'omwana kati nga buli amulaba n'omwana tasuubira kubanga nziba. N'agamba naye agambye agenze gw'ogira obeera wa najja kunona ngenda okola saawa 4 saawa 5 saawa 6. Omukyala n'agamba omukyala taba omubbi ko nze mamange yamumpadde ne bagamba ogira oguma ne ŋŋumikirizaako wa nga tekiriiyo ebiseera ebyo tetulina ssimu. Omukyala yalaba obudde buziba n'aŋŋamba osobola okwezaayo ne mugamba of course nja kwezaayo naye ng'amaziga gampitamu. Naye ne nkomawo nze kyemmanyi nti buli lwenkaaba bwe nnyimuka ate Mukama aba ataddewo ekirala nnumba bupya ate kimpa okuyiga ekyo kati kyo kyanzijjamu okwesiga omuntu ennyo. N'ennumba n'enkomawo e Kampala ekirungi kasente nali nakakolanga weekali nentoolayo nensooka mpumulamu awo ngetununsizi tulowooza tunaamulaba tunoonyezaako kuba yagamba nga abeera Makindye nga taliiyo. Oluvannyuma neŋŋuma ne tuddamu obupya maama nga takoowa naye alinga ggwe naafuna ow'ebyuma tangamba kati genda ku byuma nentandika osuubula ebyo ebyuma spare aw'ebyuma omujja eno w'emmotoka omutwala Nairobi bw'otuuka e Nairobi nodda n'akasente ko oba ne byoyagala okudda nabyo okusuubula ate oguzaaba eno kati bwe tutyo. Nakati byokyalimu? Nakati byenkyalimu. No. Ebyuma sibiriimu. Ebyo ebyuma nabyo byali awo kaali awo kamangu ako saakalwamu nno. Lwaki wakavaamu? Ako nakavaamu nga tukwataganye n'omwami. Kati bwe tukwatagana obamanyi akugambye bino ndoza yabirabamu obo simanyi bwe yakiraba but yaŋŋamba baase tukuba nnyo ate fembi. Naye kati tusobola okuyiiya omu n'akola ki n'asigala omulala n'agenda. Kati ye of course eyiye business yali etandise okukwatakwata yawo aleeta sweet biki yamusupply naye n'aleeta nze nensigala kati mu kusigala n'aŋŋamba bwenzira nga tuyiiya nenninda nga bw'omanyi abaami ekiddako ndooza nga ye akyalinda kapita ataagejje ng'ate nze sandyagadde ndooza mungi natuulawo naakawera. Tewamanyira byakutuula waka? Saamanyiira mazima n'omwaka tegusobola kubanga gwawera. Neŋŋamba sijja kusobola kapito mungi kaŋŋende eno ngira ntunda ku bugoye olwo ndazeewa mu owino. Bannaaye
naye olwo sinnagiyingira ngenda ne mbuleeta ne mbutunda ekawempe ntaddewo olwo edduuka nkoze buhanga awo ennyumba nno yaffe yali ya rooms twalina ennyumba nga y'amaduuka 3 naye nga ffe tusula okwo naffe kati eyo gye naggula edduuka erimu n'endifuula lya bugoye nenteeka awo ng'okeera ku makya n'ogenda n'obusuula nengenda nennonda obugoye mu wino nenzija ne mbugolola ne mbuwanika kakati mu kubuwanika tebwatambulanga nnyo neŋŋamba nga buntuulamu nnyo bantu batya ebiri waggulu nkoze ntya kati bwe nabujjanga mu wino ate awo ne mbutambuza mu kibuga gwe kennyini nze ng'obutambuza ate ng'olwo omwami nno erinnya ligezze naye nga sirinnya wuwe gyakolera lwaki ntambuliza eno ne mmanyi ono omwami bw'anandaba n'obugoye bwe ajja gamba onswaza ne ntambula kumbe enfuna emikwano mu mabanka ag'enjawulo mu maduuka ag'enjawulo mu ki bannanga awo nawo waaliwo olutalo nga tolulabanga sitekansa ekwata ng'oli mu kutambuza ebintu wabitambuzanga mu nsawo funa bbaga n'oteekamu motoka eriwa olwo sinnagula tinafuna motoka oteeka mu bag then n'obukwata kati olw'okuba nze saayagalanga kutambula bya street nomba edduuka bwe nfuluma ne nnyingira eddala bwe ndivaamu ne mmanya nyina mu banka gundi omuntu gwe mmanyi nyina mu office gundi kati revenue nali mbamanyi ng'eyo ntwalayo bugoye sikyakola biri kati ne bakuwa order nina omwana ayavula nze ndi lubuto nze ndi bino nga tebinyumidde wowe era nze ku mivumba ndi kafulu nkiraba omuvumba otegeera first class ne second njikusunsulira egamba no first ono gwe gwolabanga gundi nga nze nkugamba oyo faaji kati ekyo nakyo nekikola akikolera bbanga ki nakirwako ekyengoye kubanga kyalinga kifuna kyafunanga kubanga wabasanganga nga balina sente zaabwe nga bwe bakusasula amagoba ogalabirawo naye ate ng'obalekedde n'amabanja jjukira ago gonna gasigala nga magoba era n'oddayo zino n'ozizaayo n'okomawo gwe tokwowabulira kutomanya anaagula olwo lw'omanya gundi yantuma akaleega gundi yantuma kino gundi ng'obiwandiika wansi odozi lino neyantuma kino n'okituusayo nonno si sayizi yange nonno biki naye ate kalungi oluusi n'akeenyigamu nga bw'omanya abakyala bwe ntyo naye nagenda okulaba ekyo nakyo kimmenye konza omugezi kanfuna omudaala ate naŋŋamba ate kakati nagamba wandirinzeeko ne twetereza konze kanjira nnenyigako wano nagamba kale gezaako olabe omudaala n'oguteekawa mwowino mwennyini munkajja house nkajja house nayinawo omudaala nengwewanikako wayimbangako nfuna ayimba gwe n'otuulawo nnyo olayimba bamuwa mmeka ayimba ebyo ebiseera ng'omuwa omutwalo olunaku osobola okugumuwa kitegeeza sitoko yalinga mungi gwalyoyina sente kubanga olaba omudaala ogwo napanganga t-shirts nga nsubula t-shirts nga bwotajetinga bano back to school twagala blue twagala red abo abagoba kusomera muleete kala ya yellow gwopanga awo oba oli awo ng'olyazze anunyeza ssomero nze naguzaako ne maama fiina nengoye yagwako mu wino eyo nagwa ku mudaala gwange saasigala kyekimu okitegeera oyo omukyala yasitula musalutinga bambi akugulako n'agula ne kwoli bw'atuula bw'ati oba okimaze oyisabuyisa mikono mu maaso bambi n'akugulako nempanga t-shirts nempanga ki naye ng'era omukozi emidaala gino twatandikanga okutimba engoye ezo naye nga ntimba nga bwe ntimba omukazi nga zze n'olubuto nga tasobola kugenda ku mudaala mulala kubanga nga nkimanyi kyenkola kano kajja kugendera ku kano bwe mmala okukakuwagamba buno busokisi buno bubibu bw'omwana kano kasooka wano ogenda okumaliriza nga ontutteko akatuumu bwe kati nga n'omulala nninze wali ngezaako mutwe gwo omusajja oyo yakyogeranga oba yali anaga toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu tegusuulwa nga ndabira ddala omusajja byayogera byebyo kuba emikono mirimu gyo ngitambuddemu sijja kulimba ngifunamu ndaba bulabi nti kati wano
sikyasaanawo ndi level kati nnene Muwino wavaayo naye Muwino namalayo emyaka nga 3 kati ate awo n'omwami alhamdulillah ekidduka yali amaze okiteekawo opaakinga mu kisaawe nojja n'otula ku mudaala era abakyala olumu bagamba nga ono mbega bakulabanga nga okipaakinga mpaakinga n'ensirika naye bwemusangagana nabaawo nga bajja bagamba bannaabo oyo nno munnange si level yaffe ayina n'emmotoka yali motoka kikaki yali RAV4 naye nga saagala like kuba nze siiri muntu eyeeraga nga sibamalaamu maanyi era ngaakugamba ne mugamba mmotoka omwami andiita kunti ate bagambye gwe wazze ovuga ne mugamba olusampaamu saagala munafuya saagala mulaga nti ndi wa kitalo ng'era mmugumya ne mukkakkanya naye ne mugamba naye wasobola okuvaawo ssente ate nga Muwino omwo mulimu abakyala abagagga era balina amayumba balina amamotoka balandiledi abo boolaba yes so teri mulimu mubi gwe kyoyagala kyegukuwa kasita ogulongoosa ng'ovaayo Muwino nga nvaayo Muwino ate awo Haji yeye yateekamu essira ng'alaba eno naye akikubye nnyo ndowooza erinnya litandise okukola ki ogejja agamba tukyuseemu konze ze sirina buzibu naye edduuka eryo n'eryekawempe lyasigalayo weewuunye nga ngenda n'entekayo obugoye bagula ku peesi yaabwe ku peesi yaabwe kati awo ng'omukyala kyekiri kye nakoonyeeko ekya looni n'entandika okwewola ka looni mu banka gye sitya kwogera bagiyita finka era eyo ngirabanga maama nga taata nayo yakuwa kwegamba amaanyi kati abakyala abo batuulanga wa nyazaala wange Kawempe kati nga balina group beewola okusinziira mu groups kati mama n'abagamba muwala wange yandyagadde okukola ki okuyingira naye abakyala abo baali nga banenenenemu nga bagamba naatuwooyo kati mbasaba nno sente balaba sizisobola ndowooza affe tutandikira ku mitwalo 15 okuwola nempulya nga bakyala nga bali eno wansi tunakikola tutya mama nangambira jjojjo tutandikira tebabuuka konze kale kyenakola olwazijjayo wali olaba nga bakuwa ntono baali bampa nto 15 era okusinza ze walinga okola eri nenzikiriza ne bampe 15 lyabwe naye ze kyenakola era nazikozesa byange nenzizaayo nemmalayo nze nembagamba mazeeyo nensirika n'otuuka ku level nenninda rawundi yaabwe neggwayo ne bakola ki ne baddamu ne bafuna awo ne bampa 2 netuuka ku level yaabwe mu butuufu nga nze kyenkola lwe banaafuna ssente oba bwe baba baluddewo ngenda ne ssente zange ne bagamba atwagala okufuna ssente egundi aluddewo abuzaako mmeka nti 7 nenzimuwa mu 7 nzirizaamu 7.5 nono nemuwa n'owasatu nemuwa buli omu kati nze nembawola kati bwe batuuka okufuna ngenda kufinka lwe bafuna oba lwe tufuna olufuna n'olufuna mpa 5 gya 7.5 3.2 bwe biti ono kakadda mpa 10 ngenda okuvaawo ng'ate nkoze enkaaga endala mwainti yo naye yali business yes ngenda ne sente zange nze ne bagamba kati tukikoleko nze nesasula bwe bamala abazimpeera awo nze nga ngenda ng'ate nfuna ne looni bannange Hajjat olina obwongo leka tugende mu mulango ate bwe tukomawo tugenda kuba nga tumaliriza olugendo lwa Hajjat Mariam Ssenyonga mu butuufu mami eyakolamu tuwadde amagezi enayo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.